bwe tunulira mu ndabirwamu kyolaba kyoli tunula weetegereze. Endabirwamu mu Savannah 256. Endabirwamu. Basingo people tuli banji nnyo naye olwaleero endabirwamu nze omumbejja w'emitima ngitunuza mu ggwe ali eyo mu single life yo naye nga toginyumirwa. You're not even in love with yourself. Wetadde ku pressure gwagoba abasajja, you're chasing the men ate nga mwattu oba oli awo babe bali kugobya abasajja nabana n'abo bonna abasajja bonna obeeripyeko obeeteze obeesibyeko munda muggwe muli owulira obulamu tebutambula, owulira tebuteredde, owulira obulamu buganye, olowooza abasajja baweddeyo, olabanga ababuze. Nze nno ndowooza obudde bwo just tebunnatuuka, your time is coming. Ojja kufuna omusajja owuwo ajja okwagalanga gwe omuntu, omusajja agenda okumeta laavu naawe bikusobere ogambe bannaye kiki kino. Ojja kufuna oyo omusajja gwe weetaaga. Wetunule mu ndabirwamu olunaku olwaleero. Nyumirwa obulamu bwo obuli single, njagala onyumirwe okutandika n'olwaleero. Nyumirwa single life yo, abasajja bangi n'owo mwabo mwali ate lwakuba gwe munnange toyagala kugumiikiriza, lwakuba oyinza okuba essaawa eno oyo omusajja wo gw'olinda alina omuntu omulala gw'ali naye gw'atalina kuba naye, naye muweemu ekiseera bajja kwekyawa akutuukirire. Yajja okuba owo ekiriba ekikyo kirina kuba kikyo, naye mwana wattu nkusubira entanda. Nyumirwa life yo eya single life, ginyumirwe weekole byonna. Abasajja bajaaji bw'osuba esooka ojja funa endala, as simple as that. Nsigadde nze omumbejja w'emitima nakyowa Irene, empako yange akike Miss Heart Chocolate. Ndowooza otegedde naffe tubiraba mu ndabirwamu. Endabirwamu mu programu Savannah 256.